mu mwaka ogwo gwennyini mu mwezi gw'okubiri mu 2023 nali nyingira mu studio ne bankwatirawo ku madaala. Bwe bankwata bwe bati abasajja olwanzisa mu motoka nga bagamba ndidde nguze mukono, naye bwe bankwata bwe bati olwanzisa mu motoka omusajja omu kwe kuŋŋamba ku bankwata nti ndowooza wali yagadde okubira Bidandi essimu Bidandi Ssali ne tukubikira tali yali South Africa yalwadde ne ngamba tebikwatagana biti. Ne bantwala wayigigi ne banvunaana abantu bonna nga balaba Nambooze bamuwaayiriza ne bantwala eruzira. Mbandi eruzira mukwano gwange Tamale Mirundi n'atuuka nangamba omanyi nkwetagamu wano. Abasirikale tebanzikirizanga kwogera na muntu yenna nga tewaliwo omusirikale wadde ne mwami wange ne ku Tamale banzikiriza. Nanga nti kakati Nambooze ensonga eyakusibiza va ku bino bye boogera era kino ekintu kati nsooka kyogerera wano. Ensonga eyakusibiza ogenda kuwona ekkomera kasitoovayo n'owandiika ekiwandiiko era oluvannyuma ojagenda ne wa pulezidenti weetonde olumiriza Bidandi Ssali nti yatuyita nze naawe ku lusooka omwaka nga January 2023 n'atuwa ekiwandiiko ekiraga nti abantu baatula ennyabusozi ne bateesa ofuga Uganda emyaka 5 nga bakuta. Wentegeerera nti olwo gavumenti ega nti Bidandi Ssali ye statement gye baagala okukola nga pulezidenti ayagala ekiwandiiko ekyo akiddukeko bagambe nti si kiki. Nze nalina okuvaayo ne Tamale Mirundi tugambe nti ekiwandiiko ekyo Bidandi Ssali ye yakibaga nga kya bulimba. Ekyokubiri n'akiwanze Nambooze ne Tamale Mirundi nga 1 January 2023 tukitambuze tuvumaganye pulezidenti ani Museveni. Tamale namugamba nti ekintu kino mu kujja okukimbuulira okirowoozezaako nange mpayo olunaku nkirowooze nanga nti nkyaba kuleeta mu kooti era ne fayiro yo togenda gisangayo bagiwadde Fox Odoyi kati yagivunaanyizibwako tojja gisangayo bwe jangu buzinga kiwedde era bajja kukutenca. Bwe bansimba ku Buganda Road Court enkeera omulamuzi prosecutor naga nti fayiro yoyo twagyerabiddeyo ne kituukirira era bwe banzizayo mu kaduukulu emmanju Tamale n'atuuka naga nti Nambooze oyagala komera mwami wange yamuddamu naga bwe kibanga mukyala wange alina kuwaayiriza Bidandi Ssali ofuluma wano muleke bamusibe nze ngumye nja kulabirira abaana bange. Era oyo n'agenda okuva olwo omukwano gwaffe ogw'okimmemmette ne gusaabulukuka. Era yagenda nga agamba abantu Nambooze baali mutadde naye bba yamusibye muki mukomera.